Mukwano gyange mmwe abeekuumira ku Yugi Updates nyongera obbabuuzaako nti mukulike enyo eyo gye mubadde mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno muganda wange teweerabira kintu kya kusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okuba nga tukuweereza, osobole okuba nga otuusa ekigambo ky'enkyukakyuka ku buli muntu oyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange bali mutala w'amayanja nyongera maaso n'okubalamusaako mwenna abali e Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, mwenna mbalamusizzaako mwenna gy'oli gy'osinziira okuwuliriza amayengo gano aga Yugi Updates TV. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwana ntegeeza okola kyamaanyi nnyo naye toweerabira ku subscribinga, ku sharinga, tusobole okuba nga tugenda mu maaso tusobola okunyweza channel, amayengo ga channel eno gabeere nga gatuuka wonna wonna we twagala gwe mukwano gwange ali eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi. Gye buvuddeko emabega nabaleeterako information nga President Yoweri Kaguta Museveni ali mu kumeggana ne kampuni zino ezikola ku by'empuliziganya ekya Uganda Communication and Technology Information, ebitongole ebyo muganda wange ng'ali mu kumeggana nabyo olw'oluvannyuma lw'okuba nga enkayana wakati w'okusika omugu wa President n'ebitongole bino ebya ICT nga tebyagala kusayininga agreement tebyagala kusayininga agreement ne investor Omuwarabu amanyikiddwa nga Rowad. Mukwano gwange ekigambibwa nti no kampuni zino zayinamu ba private investors baagala okuba nga be batwala sekita eno, naye President Yoweri Kaguta Museveni nga naye mu mwaka gwa 2003 yakwatagana dda n'omusajja ono ayitibwa nga Rowad investor nga ayagala abeere nga ya investingamu mu kitongole kino ekya tekinologiya and telephone ekitongole kino ekikwasaganya ebintu by'empuliziganya saako n'ebya intaneti gwe mukana wange ali eyo ampuliriza. Yoweri Kaguta Museveni leero abadde mukambwe nnyo n'alabula omusajja ono akulira ekitongole kino ekya tekinologiya Charles Baryomunsi n'amugamba nti nno amuwadde ebbanga ttono nnyo kekamutanda eno gundi eyakolebwa agreement eno mutanda ddiiru neggwako ey'okusayininga endagaano okubanga bakwasa omusajja investor ono Rowad okubanga addukanya kampuni zino kagenda kumujjuutuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agambye abawadde ennaku ntono nnyo, agambye siraba lwaki mugenda mu maaso n'okulemesa, era agambye nti nonze neewuunyiza nnyo okuba ne kaakati nga tebannaba kukola ki, nga tebannaba kusayininga diiru eyo olw'ensonga nti nno diiru eno egenda kuyamba ebintu bingi. Tegenda kuyamba kitongole kyokka ekya Rowad, tegenda kuyamba ffeffekka ng'aba abula egenda kuyamba ne bannayuganda abatalina mirimu abali jobless basobole okuba nga bafuna emirimu. Kigenda eno diiru egenda kuyamba eggwanga nga Uganda okuba nga efuna omusolo, egenda kuyamba okuba nga investinga ne ekonomi ya Uganda okuba nga ekuliramu gwe mukwano gwange ampuliriza. N'agamba siraba lwaki diiru eno mugitemerako ettaka, era n'amugamba nti nno nkuwadde ennaku mbale okulaba nga diiru eno omaze gikutula osobole okuba nga okwasa omugagga Rowad asobole okuba nga investinga ssente mu kampuni eno mu Uganda. Munnange nno lwaki abasajja bano bagaana okusayininga endagaano eno ne Rowad investor? Mbu balina ensonga zaabwe ntono nnyo, mbu tebayagala kukkiriza kusayininga na foreign company gye batamanyi, kyekyekwaso kibalina. Naye ate ye President Yoweri Kaguta Museveni agamba balina ba private investors be baagala okuba nga basayininga nabo eno diiru be baba bakwasaganya olw'ensonga balinamu emigabo gyabwe, balinamu interest z'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Naye agambye kabatande ennaku ziggweko nga tebannamaliriza completinga diiru eyo kakubajjuutuka gwe mukwano gwange ali eyo. Agambye ayagala abeere kati nga empuliziganya ku bintu bya intaneti nga biyambira ddala eggwanga, nga bibeera ddala waggulu nnyo n'okusinga wano level gye biriko. Agambye n'okugamba nti no temulaba bwe naleeta ekitongole kya MTN ne kiyamba wano eggwanga, kati eggwanga lifuna omusolo n'abalala bajja okugeza nga Airtel
kwegamba eggwanga ne libanga liganyulwamu watu wagambye n'agamba nti nno ayagala Roland abeere nga bamukwasa sekita yonna okutandikira eri nga yavunaanyizibwa ku bya intaneti ku bya data bamukwasize ddala ekintu gwe mukwano wange ali eyo ampuliriza abeere nga asigamu ensimbi ze asobole okuba nga addukanya ekitongole kino gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nkutegeeza teweerabira kusubscribinga gera maaso n'okubanga osubscribinga commentinga sharinga sobole okuba nga tugenda maaso ne information ey'ekikanga kino gwe eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza muganda wange kwegayiridde leka tusubscribinga echannel eno jjukira nti nno channel zaffe zino nabagamba bazitwala n'okuzibba ne bazibba kati ng'eri gye twalina baagitwala ensonga lwaki mwali temumpulira abaali abapya mbaaniriza mukimanyi channel zaffe mbatera ozikwatamu kati njagala tuddemu tukuze eno nga ye mwakuze eri nene musobole ogikuzamu mu mikwano gyange abali eyo abeekuumira ku Yugi Updates TV. Tugenda kuba nga tulwana bwesigirire okulaba nga tulwanyisa embeera embi mu ggwanga lyaffe Uganda gwe mukwano gwange nze naawe tusobola okukikola. Nze ngenda kuba nga nsaka kiweetaaga okumanya mbonye enjiri ku buli munnayuganda ngukyogenda okunkolera kyokka kya kusubscribinga na kusharinga muganda wange ali eyo nakulaba nakuwuliriza bwe yeekuumira ku Yugi Updates TV. Nkwagala nnyo tovaako.